bagenda otegeka enkuŋŋaana eziri ku mutendera gw'ensi yonna okuyita mu mukago gwa non-ID movement wamu n'omukago gwa G77 abantu batandika okujaganya ate amawulire gano olwagwa amatu g'abasuubuzi ate bessanyu libula okubatta guno bagulaba ng'omukisa okukwatagana ne bamusiga nsimbi abaali ab'okujja kuno okubako be batuukako naddala mu nkulaakulana. Wabula ebbanga erigenze lisembera okutuuka ku nkuŋŋaana zino abasuubuzi batandikirawo okukaaba nga kino kyava kubamu kwabo okugala amakubo agali gabatuusa ku mirimu gyabwe ate abalala amaduuka gaabwe gaggalwa naddala ku makubo ago abagenyi kwe bali bagenda okuyita nga woolabira bino olwaleero n'abaguzi batono nnyo abayingira ekibuga Kampala okubaako bye bagula nga kino kivudde ku byokwerinda ebiyiiriddwa kumpi ku buli kkubo eringira ekibuga Kampala. Baganda baffe abaali badde bajja oggula ebintu mu kibuga batidde ebalabako nti ne security empitirivu. Abantu wano mu Uganda tetwamanyiira nnyo bintu byakubeera nnyo mu basirikale, bintu byakubeera nnyo mu mundu, oba wakatuuka mu kkubo ate akagombe ajjaamu n'abeera jjaamu katyo kaluubizibwa okwo ogenda okwesanga mu kibuga emirimu gyesibye. Ssentebe wa Kasita Uganda Thaddeus Musoke agamba nti wadde nga abakulu mu gavumenti babasuubiza okuganyulwa mu nkuŋŋaana zino tewali kabonero konna nti banaaganyulwamu kubanga batandise dda okufiirwa. Nga weeraliikirira emisolo, weeraliikirira looni, emirimu tegitambula, amabanja gafuusa amabanja, gavumenti yatuyambako mu bya COVID byonna okusomoozebwa okwo godde ku kkuba osimayiringe nga ddala ekyo kibeera kizibu. Akati nga ndabira ddala tulina okuvaayo okulaga obutali bumativu bwaffe nga ffe tukungubaga. Musoke ategeezezza nti ne bamusiga nsimbi be babadde balinamu essuubi babatambuliza mu lusegende lwa mmotoka ezeetooloddwa abakuumaddembe nga kizibu nnyo mu nnansi okubatuukirira okubaako bye boogera ku ludda lw'ebyenkulaakulana. Simanyi lwaki bayinvesita bano babatutte nnyo mu nkola ya VIP kubanga nze nsuubira singa eri ku Serena baatulemeseza twalifunyeyo okwo olusinkano olulala ne tukunga abasuubuzi baffe ne bajja ne babasinkana kubanga kati bw'oba bajja mu ggwanga ate nga okubalaba si kyangu ekitegeeza nti abasuubuzi tuli bangi tetufunye mukisa ogwo kwogerezeganyaamuko nabo. Abasuubuzi ba kuno balabudde nga bwe bamaze okweteekateeka obulungi okutegeka okwekalakaasa okw'emirembe n'ekigendererwa eky'okukungubaga olw'ensimbi ennyingi ze bafiiriddwa mu kiseera kino ekyannaamu ali ku mimwa gy'abantu abasinga obungi wano mu kibuga. Tulagire ddala gavumenti tuli basanyufu yasazeewo okutunyigiriza esanyuke nnyo kubanga tuviire ddala mu busuubuzi. Tosobola kulemesa bannansi ng'obatikka emisolo ng'okukutana ba China. Wabula oba oliawo wakyaliwo essuubi abasuubuzi bano okuzzaawo ensimbi zonna ze bafiiriddwa mu kiseera kino eky'enkuŋŋaana. Anti abatesitesi batutegeeza nti amangu ddala ng'enkuŋŋaana zino ziwedde bamusiga nsimbi bano bakukkirizibwa okutalagako ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Oba oliawo abasuubuzi bano banafunira akadde ate akasisinkana bamusiga nsimbi bano. Nze Titus Jemba, BBS Fina wano mu kibuga Kampala. Ubere nnyo Titus Jemba kakati bwe tweyongerayo ye omubaka wa President